Gasimba gane ne banna mawulire wana ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ojiko anjulira. Haruna Kanabi ne Charles Bomshana. Haruna Rwanda mvuddeyo. Charles. Tabamiruka waba yelo ali nambole. Baba dene seke, baba dene erienda bagitani. Neck. Seke, neck. Kakati jibali basinkana. Beteekateeka olugendo luno. Of course ekimu ku ebyo ebyavuddeyo fundamentally kwe kuga nti mukamyufu tuve mu bintu by'okukuba obululu tugende tusimbe mu mugongo. Omukulu nannyonnyola ne rationali yakyo. It makes its economic sense. Biri ebirala political ne social bidala naye nannyonnyola n'agenda mu maaso. Simanyi yo kirala kye sofa kyavuddeyo kyoga nti kino kiri etched in. Ekirala kye baakoze and okutuukirira kwakyo n'obutatuukirira kwakyo kirala nti omukulu yawandiika y'akabaluwa naga nti bampitire banywanyi bange bakulu bannange nti mukulu mbabaza ajje. Mukulu yo Gilbert baali baseka naye ajje kwa badi kunani omulala specioza wandira kazibwe abo yabayisenga bali bwe yayitiddeko bali ngolaba bana abayita lwa status office gye bayina banga boyita specioza noyita Bukenya oyita bali ba vice presidents noyita Mbabazi noyita mukama wange Kintu Musoke oyita bali ba prime minister era mukulu Kintu Musoke namulabinga jali era ne envy nga babadde bamutudde okumpi kuba Kintu Musoke buli watuula abeera ne knowledge just spewing kati ne mukulu Mbabazi ndoza teyasobodde kugenda oba oli awana agenda mu delegates conference bade bakava ejindi aba Brazzaville naye it has happened. Eriyo eyagambye tino ye death nail yenaremo okututwala mu kamyufu k'okusimba mu mugongo nti tagali naye ayaga nti ono ye democracy ali crude akola nti tobugamba nti obwange babutaddemu nga siriiwo abantu bayimirira mu kisaawe ekira oba ne bagenda wali Kawempe Muslim ku kisaawe ku biroole n'olaba layini naawe nannyiniyo okyuka n'otunulayo bwoti emabega nogaa nti bankubye akalulu. Waliwo omu yali esimbyewo ku bwa LC yawa campaigner sente yatuuka okusimba ayagala atunula emabega alawo oba layini ewera. Campaigner nga seka totunula mabega gwe tunula kutunuzi maaso ebyeno bitulekere abantu seka ino okujja n'akalabirwamu ateekewo wano alengere Charles kati ekisooka nti enkola ya the system wankiyite ntya ye enkola gyakozesa nungi nnyo nti bw'eba nga ekujjidde okulwanyisa nga teweetegese tosobola kumalako. Ky'oba olaba enkola UNLA Uganda National Liberation Army yali tesobola kumalako. It's a very good system. Ekyokubiri enkola yaayo is inakasengejja ante it's self renewal. Ye ina system ejiyamba okweza buto nti omusota gwejja kweddiba, right? Yes. Kati I will give an example nti gwe kibazo bwanga obadde chairman wa NRA Radio Simba ogenda okufuuka chairman wa NRA Radio Simba ebiseera ebyo nga wali popular. Kati bw'ofuna ebizibu n'abantu akukomyawo eri Radio Simba kati Radio Simba nereeta Kanabi. So ebiseera wabeera ne Kanabi abafunye omupya ali popular abantu balabayo Kanabi kati bagamba kibazo tumuwonye kyobalaba eno parliament ekyasinga y'okutuka
the turnover ya parliament ya Museveni eyagwa basuka almost 7 abasigalayo kati abaze bapya babeera bapya hoga abantu obusungu bugamba at least tukoze eki kana bitumujjeyo tebatunulira mukulu Museveni so kimuyambye okubeera nga yezza buto kati yazimba system abalala mwenna muddeyo mu kalulu akali transparent ako koyogerako naye nze sigendayo so that system yeye kajiwona because yetakako ekisenge nawe bagamba naye omanga mwagala nange nzije mujja kufiirwa government kati ngenda kukola ki NRM ekirala kuko ayinza okukola ekirala kana ekibiina ekirala nakizimbirako government nakozesa government okukizimba so ya advantage jaina eyokubiri eno structure siye ya muzimba no ye yagizimba sugamba nti NRA yava mu structure ya NRC the National Resistance Council ya Alhaji Moses Kigongo yava mu NRA but ne NRA waliwo structure gye yavaamu kyobola akubulira bamuwumbe mukwaya mawumbe mukwana yali alina network ze yazimba mwejje now network ze yazimba mwejje bw'oba otunulira leero ate sizayita bw'aba ayita symbols ziwanise symbols because bw'oba oyogera ku kintu musoke oba oyogera ku Sapoba oba oyogera ku Buganda in terms of history bw'oba oyogera ku Kazibwe oba oyogera ku Busoga ababusoga mumulabye gyali yafunye special letter olumala gwa Isani anta mambabazi so it's a different dynamic because mambabazi moina Brazzaville Foundation it's also a power engeri ya mulonda abere ku board you don't know bobo ina mambabazi obo ina mukurayira kwa Ramaphosa the other day mambabazi yali atude ne heads of states na yete agenda as president yali neighbor but you think it is easy. It's a big asset because one of dynamics of foreign relations mu region eno wetaga South Africa and oyedaji na katolo uno kusalama abanyi balowooza nti Mbabazi yetaga Museveni no it is the other way around Museveni yetaga Mbabazi because the system here is to renew himself abatunula interests ze nagamba wano nyinzo okufa wamanga sina ki bwemanga sina amama Mbabazi now nek jotunuli eno system ene ekola mu liberation movements ngabu walaba Vietnam ngerwana ne America kyasoko okukola yagikutula mu bbiri North Vietnam I think ne South Vietnam nga North is communist katineka yayo bureaus zayo ne zisalawo tugenda kulwana America okutuuka we tugattira South Korea ne South Vietnam ne tujigatta ku North Vietnam now these meetings andabaddenga za amaanyi nnyo singa tuli omu in other words bobozi tunulira mukulu kibazo is ani asalawo nti eno delegates conference bogobera mu byalo wawulideyo enkunganeyo mu byalo ng'ekirowoozo kiva mu byalo at LC3 level ne bijja ku district level ne bagamba consensus eya region Western Uganda ega tukolereku lining Northern Uganda ekyaganye but Eastern Uganda eri wakati now tunoonya ngeri gye tugatta minds mu delegates conference no because kibazo gwasoma oluzungu ali ku kofi ntosobola okutuuza delegates conference ey'abantu emitwalo ebiri mu kitundu munaku bbiri ensonga eve mu bo bagiteeseeko mu committees then basalewo nti kino kirowoozo kya delegates conference or nti neeka ne seeka nga bw'ozuulira they have recommended to the delegates conference leero neeteesa abantu nebateekayo emikono waggulu waliwo abadde abakubiriza ne wabaawo abawakana ne wabaawo abakkiriza ne wabaawo abstentions nti the national delegates conference has approved no decisions teziva mu bantu wansi decisions ziva wano mu family soka mu family chobora abantu oli agambe nkoye sina sente zimala because bano ekyo gogambe orozo wadogera luzungu yagambe nkoye sina nsimbi zikola ki sina nsimbi zimala because bano ba delegates conference sibe bananyini
olaba do you know SACCOs abantu batereka ensimbi bw'oba ogenda kukola national SACCO national board eya SACCOs z'omu Uganda nga delegates bananyini sente ezo bavudde mu byalo wano badola bebikonde ebiri enambole. I even remember one day Mukulu Museveni kuba chairman ba LC3 the real elected NRMs aba LC3 chairman I think a majority by NRM yatwala ya he couldn't come na he sent Kahendo Tafiri, you remember amuchikire abantu namuyira amazi but chairman ba LC3 they were amagombolora enambole yes they were jukire yali chairman waabwe ono werwengo kati akuba abantu kiboko LC3 bayira Kahendo Tafiri amazi but you see nayenga ba NRA ba Mukulu Museveni. So problem it's a contradiction eriwo nti this structure ya muntu ajikozesa naye ajikozesa for legitimacy but this structure is too powerful nti in other words tosobola kuleta yo dissent wali munda boleta yo dissent ejeri ja kufulumya no headline will appear tewala agenda kuchiwandikako at best oja kufuluma nga besije chogola abadde bagamba nti bana abawakanya the rebel MPs tebaja kuyingirayo sagamba wano nti komiti yatuula waliwo bagenda okuyingirayo n'enkuwa y'amanya tebayingide ndoza balayo muneke naye embateka mwe tebasobola kukola ki tebasobola kuyingirayo nti kanaabe newo bango oli omu ng'oli disenta SFC ja kubeera kagere toyina wotekera wagula omukono oba oteekeko ekyapa ekikola ki ekyapa ekiwakanya omu yekka ye yagezaako mukulu wa bwogo nagamba nyagala kwesimba ku Matayo Kyarugonza naye Mukulu Museveni amugamba gwe ekyo gamba nto wasawano nyinza n'obutayingira mu mbaga yo wanga tompise yenaza nagamba buchwa kyetagaso wange mukomyewo toja kuyingira mwani toja kuyingira mu Kyarugonza so who owns the other the NRA delegates conference over the Mukulu Museveni. My view is Mukulu Museveni is the one who owns it. Kanani ndesagala kutunulira delegates conference nenjagala kutunulira spirit ey'okuzimba ekibiina demokrasia mu Uganda njagala okitwala nti bw'otunulira NRM kyekibiina ekiri mu buyinza abatufuga mwe bava kati bwe bava mu ekyo kitegeeza be bali in charge of the state abakolera abatufuga abakolera abatufuga kuba president ava mu ekyo kibiina yes chief executive owns it ava mu kiri ekibiina ne ba minister abalondanga nabo ava mu kibiina oba ye nannyini kibiina kantitwale nti ava mu NRM kati kitegeeza nti ekibiina kino kye twogerako kyekiri mu affairs za state yaffe okubeera nga zikola ki zitereera tulina okulanga ebyenjigiriza bitambula ebyobulamu bitambula naye nga tutambulira ku musingi gwaki oba endowooza ya NRM mu bimu mu bye balina okukola mwe mulina okubeera nga balaba nti demokrasiya abukala muki anywera mu ggwanga lino nti kibazo obeera n'eddembe ery'okukola ki ery'okwogera so kitegeeza nti bwe baba baleese etteeka nga be basinga n'obungi mu palamenti spiriti yaabwe eri eya demokrasiya yandigambye nti eryo etteeka mulireke likole ki biyite nti poliisi mugigambeko ereke n'abalala abalina endowooza ezitafaanana zaffe nabo beekole ki benyigire mu ki mu byobufuzi bakole ebibiina byabwe nga bwe bakola ki bwe baagala naye bwe nabadde ntunuulira byonna ebigenda mu maaso wano nze kwe kwabadde okwennyamira kwange okunene nti bw'obanga abantu abagamba nti babakwasa obuvunaanyizibwa okuddukanya eggwanga Uganda nga ne mukyabwe muli ekitono bagamba nti bino ebintu nedda kuba gwe bakusiiza akaziko kaga nti sente tezikola ki tewali tezirabika naye ate biliyoni 7 zoba zinoonya ezinaateekawo akalulu kaki aka Uganda nkitegeera naye demokrasiya owaabwe mu kibiina ali very costly ow'eggwanga tebafaayo okiwulira ekyo kyo bakisobola
kakati omuntu alina endowooza efaanana bwetyo ng'esimbuse mu kibiina mukulu kibazo n'abanga gwe tuwadde obuvunaanyizibwa agenda kuzimba atya demokrasiya mu Uganda kubanga ensonga y'akalulu etegeeza ki nti genda olonda omukulembezeewo a leader of your choice naye ng'okikoze muki mu kyama kuba tukubirizibwa buli kazana toyogera na kwogera ani gwe gwogenda kukola ki kaluluko kaaki ka kyama kati ekyama kisoose kuva mu kibiina yaga jangu otusimbe mu mugongo tulabe pita oli naffe oba nedda kakati oyo omuntu ajjidde mu mugongo bwe banaamuwa obwa minisita bwa internal affairs nga yakulira gundi alaba omulala naye agala kuvuganya ndowooza ki gyaba naye kuba eno gye bamunakyaringidde gye bamukulizza asinga amaanyi yakola ki oba enkola eya demokrasi yegamba bya mugongo nina okulaba nkutegeere saakalulu k'ekyama tuyinza okubeera wano nga kibazo nyonga nti mu ndowooza yange muli munda gy'otambulidde Haruna ku nsonga eno sijja kumuwagira naye bwe tugenda mu kalulu gomanya bookakola ki bookakuba tuyina akalulu ke twalimu kaali ka bagiyita World Association of Press Councils musajja Omumerika nga janga mmanyi nti yali popular nnyo nga yeesimbawo komiti teyali nnene nnyo agenda okujja ng'afunye akalulu kake n'obulala buki kakali amala ajjajja inanga naye naawe tewampadde nane ndowooza naawe olina okumpagira naye mugamuna nti akalulu kabadde kakyama tomanye oba akakalala ke kange oba nako tekabaddeko kumukola ki ku bubwo omukazi omucyprus n'amukola ki n'amuwangula kati ebintu bwe bityo tulina obitunuulira abantu betukwasa obuvunaanyizibwa mukulu kibazo abaddukanya ensi yaffe n'endowooza yaabwe gye bayina bwebanga bwetyo bwefaanana kitegeeza nti demokrasiya tusooke tumwesonyiwe mu Uganda abava mu kibiina kati ekyokubiri ye confusion eno gye tulina erowooza nti NRM political party kubanga bajja bagidefininga mu ngeri nyingi yasooka nejja negamba nti kasita obeera chairman wa LC1 mu tteeka liri eryasooka naawe oli member waki village committees zonna zaali member zaki za nankanini era genda obuuza abantu aba bali mu NRM mukulu kibazo nti njagala ompeeyo ensonga 3 oba 2 kabe nankabirwa chief whip nga ziva ku ntobo ya mutima gwo eza kukonvinsinga obeere owa NRM ogenti values zino nze zezakola ki nga bw'osanga edda nti omusajja wa DP yakwatanga ne sente n'agula essaati ye n'ajambala ng'era bw'aba nnyonnyola omulaba nnyonnyola ekintu kye kimuli mu musaayi kyobola ndi mu NRM kasita onyiigagana n'omukulu nga n'ebintu obikola ki obisuulawo kintu kyammwe kikyo ndaba mwe mwagira tugenda okulanga nti muli mu deep state waliwo middle state n'abalala akola ki kakati onoro omushana akugambye nti kintu kya muntu ki ye yamanya bw'akivuga amanya nti nfunira mu kusimba mu mugongo ekyo kye kijja okukola. Actually, by the way, some of the sub-counties newaffe ziwambale yowa bwobanga basazeewo nti tugenda kuwakanayo satanu committee ngeri gye basazeemu wano mu population eyo muyina okubeera amabega wakanayo OLS mufuluke okufuluka musenguke even because bakuyiga nga abayiga ensolo so the village ntugwe basazeewo kanabi gwe tugenda okubeeramu gwe nobeera mu mugongo gw'omulala bakuyiga azif bayiga ensolo kuba bw'ogenda okubuuza pate zonna zibeera ne structures sikyo naye nga buli emu erina obuvunaanyizibwa bwayo ne ku kyalo batandikira wansi eyo mubeeramu okurikuruutinga ba members ne bakuwa ne kaadi n'ogenda ne bakunyonnyola values zaki naye NRM bakugamba nti is a mass what party linga communist party era nannyini kyo yannyonnyola dda eno baasi eyimirira nejjamu n'ebalala ne bakola ki ne bayingira kakati ejja kubeera nga buli stage kwetuuka nti bw'eneebeeva wano ng'eyita Bukoto neetuuka wali eno junction eno eri wano ku police Kira road nannyini yo n'agamba naye ndowooza oba mbayise wano oba mbayise eno mwabalimu temusalawo
ngagandi tutemere wano tugende tuguke ku Jinja Road nti naye nze ngamba dde nviira mu Kamoja ndi nyamaza ebbaasi ekola ki egende eno system ezo tuziraba nga zikola mu kibiina so nze ndooza kibazo oluusi ffe twemalira obudde ne tutandika okudisikasinga ebintu ebitaliiwo nga tugezaako byambaza kituufu tubitunuulire nga bwe bifaanana tuleme kwewunya kunakumala budde bwaffe nga tulowooza nti tudisikasinga a political party eyina structures eziyina n'obuyinza nti neeka ekoze eki etudde nti ne seeka ejja kutuula naye omukulu bwayanga kugamba nti nadduli ayina omusindu ayina amaanyi nyomyo wa NRA mu Buganda mbadde njakusembyayo kino bwewonoonya NRA wogende wanadduli wofunye master key nti mu Buganda awo woyingidde oyo sebo nannyini kintu njakusembyayo kino okumanya kati waliwo abantu ng'oluusi ne wano tebeetaaga kujja naye nga gye bava be baditamininga ne baani abaneesimbawo ku NRM abamu bali Bunyoro wano n'agamba nti bwe tetujja kukuwa naawe tosobola kubeera chairman wa district okujjako nga gundi bwe twali musiye akufujjeeko eddusu mukulu Kanaabi kati ekyo kiba kibiina mukulu Kanaabi bwe twali musiye nga tucelebrating okwangula kwa mukulu Museveni n'okwa NRM twakikolera na Kaseki ate yawa speech nadduli kugamba nalaba nti weyagala kutuuka kumpi ne Museveni wetaagaani nadduli ate ninzira ninsanga engineer nadduli ng'efuuwa nga nadduli kataafuuwa olaba gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio ezigikwanjulira Haruna Kanaabi ngenda kutambula mu katono wiki eno n'okugwa kwa wiki ewedde abasajja aba Egypt n'aba Ethiopia bagenda abasajja America ne babatuuza mu kisenge nga mubadde mugamba ani the Brazzaville Foundation nga gwe bambadde mugamba bano bagundi bwe batuuziza bano abemanga Angola nga bwe yagamba gundi ne gundi mujje wano tuwogere nenge babatuuza ku mugga Nile nga ndi mutuule wano gundi yazimba dam Ethiopia njera biderinnya the Renaissance it's the biggest that has been built esobola okugaba amasannyalaze eno region yaffe yonna negajiwa negamala abalala bagenda okugizimba ndooza amawanga ga Southern Africa aga SADC nago gagenda kugizimba Inga Dam wano ku Congo era balina interest ennene nnyo bagenda okuwa wano Uganda ne Rwanda bali bagenda kukwata China ebawoola se balina interest olyaga nti bw'ozimba Inga eno Uganda obeera tolina nsonga lwaki ozimba ddamu Tanzania nani awo wonna nti amasannyalaze ge bagenerating awo singa ebibira tuba tetubimazeewo gaba gakola ki gamala but eri argument Ethiopia egamba nze njagala kujjuza ddamu yange kati njimaze ogizimba njagala kugijjuza amazzi nsobole okutandika ogikozesa Egypt egamba bwojjuzaamu feno tetugenda kola ki kufuna amazzi gamala noli eyayise meeting bwayita meeting yayise bali ababiri feno fe tuyina source nabo bayina source y'amaanyi okay but the heartbeat of this Nile bweva kutanganyika eyitira wano mu Victoria fe tuyina n'ekisumulizo ekitaako ge tutadde ne ge tutatadde olina nti chichi fe batunyooma bunyomi but in addition to that mu region eno abantu babisagiddemu nalabye Robert Kabushenga bisagiramu nti Uganda egenda ku allocatinga billion 5 za kulwana na nzige za Uganda singa zijja UN bagaya wadde 36 billion ne Uganda nga Uganda mu budget ki disaster preparedness sente zigula amadikazi 5 zokka twabadde tutegeseewo obumbi obu bwakurespondinga ku nzige kati Kabushenga mu ngeri y'okubalaata ng'abuuza mu ngeri y'okubalaata Kabushenga yadde abuuza zigenda gula bitimba zigenda kukola zitya kwata enzige whichever way but it is our Salami yali ayogera ku
systems zaffe ziresponding ku disaster response systems zaffe, but byombi njagala obigatte because byombi bya region. Enzige ezo ziri ya Somalia kati abe Ethiopia batandise okubagana omutima zina kye zaakoze ekizibu ennyo. Omulundi ogusoose emyaka ena ekitundutundu kya Kenya n'ekitundutundu kya Ethiopia ne Lower Somalia kyabadde kifunye enkuba abakugu bagipima mu millimeters nga mpitirivu obungi nga tebagifunangako ng'emmere na biki na biki. Enzige zazze ne zikunyuula eyo ne zigirya. Kakati eno tulwanira amazzi ago ekigandeesa ffe tetuzuukukayo bali nga balwanira eriddamu. Ffe tulinayo opportunity ezuukuka n'egamba nti okuva Nairo Wait okutuusa gyekoma tugenda kola irrigation plant ne irrigation scheme abantu abali awo bonna babenefitinge nga bali tebannatulwana. Singa obadde ogoberera Nairo ebadde n'ebizibu byayo era ndowooza tebijja kuggwawo kati nga naffe mwetuli n'enkuŋŋaana ezimu ndowooza zaatuula wano. Omugenzi Maria Mutagamba yali wakati nnyo w'ebintu ebyo kubanga naffe bwe twali tugenda okuzimba Bujagali ne gundi ena ne Karuma Egypt yali concerned nnyo ng'egamba nti bagenda kukendeeza amazzi agamu ku ntambula y'amazzi nti oba gaddireyingamu oba kiki, era ne wabaawo nnyawo okusooka okusika omugwa myaka gy'emabega nti tetusaana kukola ki. Bwe twaleeta wano kampuni ndowooza yali eva Norway nga be baali bagenda okusooka nga tetunnaba kuwa ne bano Abachina. Ne wabaawo awo enteeseganya naye mu bimu ku Egypt byaleeta ekyo kyennyini kyogamba ekya irrigation naye nga nti Uganda temwetaaga na mugga guno gwandibadde guyita mu buyisi ne gukola ki nga baatubalira dda nti enkuba gye tufuna bwe tuba tugikozesezza bulungi etumala okubeera nga tugenerating amasannyalaze n'emmere nayo ne tukola ki ne tubeera nayo. Tetwakoma ku ekyo ne bagamba nti emigga gye mulina gino egitambula muno egyo gyokka nagyo bwe muba mugiutilizinze era nagyo gibamala okukola ki. Kati ffe abaasigaza guno gwokka omugga simanyi obaddeko Egypt n'ogendako mu bitundu nga Ismailia, Alexandria gye balima nti amazzi ogalaba engeri gye bagagabanyamu naye gonna nga gava ku mugga kuki Nairo. Ne baga nti abeerwenshama kati mujja kufunayo mililita bweziti gundi tennimiro naawe kati ayo tumaze tugenda kudda saidi yawa naye ekikwewunyisa ne balima emiyembe ne bakamula juice ne gijja wano mu supermarket ne tubikola ki ne tubigula n'oga nti egino gy'emisiri giwooma naye ng'ejjaffe tukoze eki. So eyo ensonga ebaddewo nga batunuulira nnyo omugga si lwakuba buno obukulembeze obuliwo olwaleero naye kuva dda nga Misiri eraba nti Nairo yeringanga bwe bulamu bwayo bweba buli lwogikwatako erina okukola ki. Era ekiddo bwe kyagendako obuyambi obunene twabufuna kuva Misiri ne baleeta ebyuma ebimu ne babiteeka ejjinja bira ne babitwala eyo ku Karuma epa kwa Kiwali. Eri agamba nti be baleeta nga be-expert b'ekidda abamu baali zibazze kusumulula mazzi ejjinja naye nga mutamatono bwe bagiranga ne baga nti kati kino ekidda okukipushinga twongereko ku bungi bw'amazzi gatambule ng'enaasumulula amazzi gagende. Era enkolagana yaffe ne Misiri wano si yakuba nnyo nti tulina bye tusuubulagana ennyo era abantu baba basinga ekibaleeta wano ku monitoringa ntambula yaki y'amazzi ne bamala ne bagenda ku muliraano nayo ne batunuulira Sudaani nga naye atandise okulima okwo kokola ki kwoyogerako ze bayita Gezira scheme awo waggulu era Misiri ng'atunuulira nnyo mujjako genkana ki mukola bwe muti biki kuba yamanyi nti omugga bwe guba nga gutampalingiddwa nago ne tuleete tufuna ebizibu. Bwe twambuka okugenda Ethiopia era politics najjamu nti Misiri Somalia yalina gavumenti zekola ki zewagira Ethiopia nayo neyingira mu lutalo era ojjukira nti nga ffe tetunnaba kugenda Somalia Ethiopia yakola ki ye yasookayo
naye nga Ethiopia naye era ekimutwala Somalia kuga nti Misiri oyitiriza olugezigezi olw'okwagala okontrolinga ki amazzi gano. Kati tuyina okubeera nga simanyi ngeri kyawa politics bwayingira owa Somalia okubeera nga gye bazannyira ebyobufuzi byabwe naye nga byamugga. Kati ezo polisi za ggwanga era olutalo olwo n'okutuuka kaakati ezenkayana tezikolanga ki tezigwa. Kati Misiri atunuulira okuzimba kwa ddaamu eyo ennene, Ethiopia kwekola nga kukendeeza ku mazzi agagenda okubeera nga gayamba ki Misiri. Ndowooza awo oba okitegeera bulungi lwakyo oli abatuuza n'abaga nti amusooke mukole ki mujje. Misiri amanyi nti buli lwokendeeza ku mazzi ago n'atafuna mmere emala eri bantu be aba atuuse okugigula, naye agenda gigulawa? Ate Isirayiri yali wali okumpi naye akozesa agage n'alima. Naye enkolagana ya Misiri ne Isirayiri yeefaanana etya? Historically ndowooza okimanyi bulungi nnyo. Kati awo wonna bw'obanga gwe okulembera Misiri ekyo kyekikola ki kyekisooka. Kyovola nti newe tufuna president omupya Misiri eyanguwa mangu nejja, naye mu bye baweereza bibeeramu ndagaano yaki y'amazzi. Tulina endagaano abazungu gye baaleka bakoze. Misiri yeegamba nti tuginywerereko. Gavumenti ya wano ne ba bureaucracy baga naye ebyo nga byadda nnyo. Kiseera tekituuse tukyuseemu. Temwali mukawaayiro kaga nti tuli gyamendinga. Kati gwe lwaki oyagala kugyamendinga kaakati? Tulina okusigalayo nti omugga mwe gubayitako buki buyisi. Ebyo gwe ebirowoozo bye mutuguteekeko irrigation biki naye muyina alternatives endala. So oyo politics mukulu kibazo waali munene nnyo naye ng'akwata kuba Misiri kulaba nti basurvivinga batya mu ddungu lyabwe ng'amazzi weegali. Fagaffe twagatwala for granted nti tusobola okubeera nago nkuba neetonya ne gakulukuta ne gagenda. Kati ngoze ku kyenzige kyovola ni mukulu kibazo oluusi neewuunya obwongo bwaffe tubutadde nnyo ku nsonga z'ebyobufuzi. Ebyobufuzi kale bikwata ku buli kimu naye ate ebyobufuzi ebitatuyamba kutunula mu maaso okusoma ebintu ebyo byonna nabyo tubiteekemu ssente. Nti tunyumirwa nnyo okusasula omubaka wa Parliament ne tumugulira n'emmotoka ya bukadde obutakka wansi wa 10. Naye omukugu waffe abeera ku byuma atunuulire entambula y'ebintu ebyo atuge nti abaye tulina okwetegeka ebintu bino bwe biti bikola ki bisembera. Tulinda nga bimaze kutuuka ne tutandika okukuba enduulu walalalala enzige zino zikola ki naye nga zatandise ddi okutambula. Tuli yazinze naani okubeera nga tusoma embeera eyo? Abakugu baffe mu ebyo bo baliwa? Tubasapootinze kyenkana ki? Tuzimbye eki naffe tusobole okuba kubanga namwe mulimu politics w'okutunda eddagala. UN yayingiddewo mangu naye ani agenda tuwa eddagala erifuuyira enzige? Bwe zimala okulya emmere tugenda gijjawa? Food security y'abantu baffe mukulu kibazo. Tuli wano tudiscussinga conference ya NRM naye abantu baffe balina emmere bamala nga tuli ekimala ku ssente za layisi nga tukyali ku discussion egamba nti n'omwana wa primary oliawo olyamuga nti gula flasco oteekemu emmere onaakuga nti nze sisobola kuliisa mwana. Gwanga kyerifaanana bwe lityo. Kati ye Misiri afaayo kuba bezaga nti amazzi gange togakwatako, abantu bange balina okulya. Ongambye obadde Misiri batuula ku kyemisana ne bakiriira essaawa 3 naye ng'emmere teweddeewo. Bonoona budde. Tebonoona budde, emmere bagiina. Gasimbagana ne bannamawulire Charles. Kati enzige eriye yabagambye nti muzirye, eriye abalaata agamba nti zirya buli kakiragala akaliwo nti zino 5 billion muziteeke mu bupapulo bwa kiragala tukasuke ziri obwo. Enzige abalaata bubala tobisaagiramu nga zaatuuse amaziga tujja gakaaba tetulina ke tujja sigaza. Enzige zaise zabude sepia zijja zikka ziveeyo waggulu. Kale naye wakulu nnyo buli abatuuliriza gye bamanyi obulungi e Kenya. Question eri nti aba Kenya bafuuyidde bagezaako bafuuyidde bagezaako bafuuyira
bakozesa tia gasi, bakuba amasasi mu bbanga, bakuba ebidomola, because part of it is kuziscaring away. Oh yes, in other words oli agamba bweyongereyo mweyongere temumanyi muyina okulaga yawana abagamba please wano temulwawo mweyongere kyembadde ngamba because singa yazifuuyidde zife wano tewandabaddewo sereti izino helicopter gunship ezagwe manyi zaali zigenda Somalia kulwana nezigwa mu Kenya. Mukulu lugo nali badagamba nti singa the East African community yatudde netunulira kino ekizibu because it's a regional problem. Zizo okusala batene zikirire Tanzania. Naga this therefore in response kuno okusituka kuno kwa East Africa. Tukidde wamu netugenda tezimanyi nsalo ati walojezeraga tugeze netuzikubire Kenya. By the way mukulu hulu yajja wano mu Karamoja eyo bayina dams baziba mu Uganda ng'ente z'abana abatukana abe Kenya zijja kwa zinywera wana amazzi mu Uganda nabyo ndwa mushana nabyo benjagala ogayi kandi wagayi waliwo ebirabika n'ebitalabika eddamu bazizimbirani ati kyengamba efamu eziriyo zani nabyo libinoonyere. Yes fine but at least waliwo enkolagana wakati wa Uganda ne Kenya nga tetunuulira border bakola endagaano eyo omukolo gwali mu Karamoja but tolaba nkolagana ku nzige ng'etunuulira balaalo b'e Karamoja tolaba enkolagana ku nzige. Now bw'ogamba nti ono agenda afuuyira enzige nga ziyingidde Mbale ziyingidde stretch ya Karamoja mubuuze bw'aba afuuyira Nyabusozi because you remember the other day northern aba MPs abamu northern Uganda nga wali enjala baleta motion mu parliament nti wabeerewo state of emergency. You remember Mukulu Museveni ne batene bagiyisa disaster area ne bagiyisa bwe bagiyisa Mukulu Museveni n'abadamu this is advisory tetujja kudikiralinga state of emergency. Wali tewanakuyitawo myezi niwabeerayo ekyeya mu Nyabusozi ente nezibula amazzi kati nibadikiralinga state of emergency ente zisobola okufuna amazzi. Now but the same place waliyo enkwa zino enkwa zeetaaga kufuuyira but eddagala lyetukozesa okuzifuuyira liddufu. Kati eno gavumenti etalina ddagala ttuufu okufuuyira enkwa enaafunawo eddagala ettuufu erigenda okufuuyira enzige. We are in trouble. Is Lake Victoria dying? Mukulu kibazo mbuuza gwe. Is it dying? It is dying. Kati webanga it is dying, why? Olwokuba nti water catchment areas swamps ezandabadde zikwata amazzi ng'enkuba etonnye nezibeera nga zigafulumya mpola mpola muzimalawo. Wenjogera wano Katongola omanyi kigenda mu maaso n'Abachina. Ekyokubiri baani aba polluting awo anti ekyokubiri chemicals abakozesa okupollutinga gana amazzi ezimu zitanya baana they are very deadly. Wala bakoze those studies zi impacting population growth kati byonna agenda okubimbira is Egypt. Now Brazzaville Foundation urukiiko lweyayise the Franco African Summit Mukulu Museveni gye yabadde ensonga yabadde ku fake drugs. Now Mukulu Museveni bamuyise kumunyumizaako oba naye ayingire mu kunyumya ku ddagala effu naye wano mu National Drugs Authority kakwemire bamugoba olwokuba yali alwanyisa ddagala bamulese munankane mu National Medical Stores not National Drugs Authority ekebera eddagala erye balina okubeera nga bamujje gye bakeberera eddagala etuufu yazze gye baligula anti y'omu ku baguzi fe twagala eri agula yali bamaze okuyingiza nga fu kati wano oda ziri toyogera. Kibazo nayo badde kofi oyo nayo ajja kuleetera ebizibu. So the water security ku Egypt erimu emirundi ebiri. Erimu water security ey'emmere datugo okubaawo weetaaga amazzi bali ate waliwo n'amazzi gye gayita olina okubeera sure nga gali safe because wano kibazo bwagakolesa obubi ne gatakutuuka nga gamala
you have a problem of security, food security. Naye ate kibazo gye gayita mu compound ye biki byateekamu. That's also very important. Na tosobola kubeera ne rivers biri eva mu Uganda ngegenda mu Egypt, ate eva mu Ethiopia ngegenda mu Egypt, nga zonna ziyita mu dams, nga ate azimbye damu oyo muntu omu who is a Chinese. You don't know technology gyakozesa n'ebirala. So ebintu bingi balina okutunulira. Let's try to look at the delta region mu Nigeria. Shell yakola yensobi amazzi ne gabeera polluted. The Ogonis ndozo manye engeri gye bakola ki, engeri gye bafa. Kati mbuuza gwe kibazo eno pipeline gye bagenda okuzimba kuva Bunyoro ng'egenda Tanzania egenda kuyita mu water basin eno feeding Lake Victoria bwe yabikirawo wakati etandikira wali ku mugundi ku mumwagwa Albert ogugacha naye nga bwe begenda Tanzania wegenda okuyita ne be crossing as river Mayanja bases zaayo. Because most of these rivers ziyingira mu Lake Victoria, including naguno gwe wafu ogukaze ogwa River Ruiz. That is the route mwegenda okola ki, mwegenda okuyita wagula wa Kagera n'ebirala bwe yabika, because eri byayononeka. The pollution emazeewo aba so aba Egypt tebali mutulo, because wabeera mutulo ku mazzi baweddewo, mwana mubeere mutulo enzige zijja kubazuukusa. Ampuliriza Kasimbagana ne bannamawulire. Of course abakola plan bali global baga nti twabawoninga mu 2019 entubalaga mapi enzige bwe zijja okuviira ddala mu Arab Peninsula ne baga nti kye tulina kyokka nti olw'enkuba okuba nti yatonya nyingi zino baziyita desert locusts tizisinga kwagala ekitundutundu ekikalu nti tulina possibility ewona naye enkuba yino kati ate yatandika. Ampuliriza Kasimbagana ne bannamawulire.